sisosola nze ndi mukulembeze Bebe kuli omu ku bantu benkulembera sobola musosola okitegeera ne bwaba wakanya enkola zange sobola musosola bingi naye one of the things she raising nti Bobi Wine lwaki wamusindikira wedding invite ng'ate okimanyi toli mukwano gwe overtime mbozo oyina ebintu by'omukola excuse me ebintu by'omukola nga apologizing nga so why would you wake up in the morning send him a wedding invite to a person atali mukwano gwo n'amala nakusindikira contribution ye yakusindikira contribution simanyi sente mmeka naye ndowooza oba obubaka wabufuna kale kati kankuyambeko one saagala Bebe Cool alimbe bantu okitegeera because omuntu gwobeera mulabe we ye muntu gwembeera mu class emu okitegeera omuntu bwe muba temuli mu class emu tosobola gamba nti mulabe okuba byanoonya birala kunze byenoonya okitegeera bamin simuvuluze naye tulina ebirooto byanjawulo buli omu alina byayagala byanjawulo byenoonya mu bulamu byanjawulo sente zenoonya sizanoonya buli omu alina vision ye kimukolera waliwo byakola oba oli awo munaye yasini waliwo byakola nze byesobola kola nga naye byabikola nayitawo kubanga nze tebasobola kunsanga nga mpemula mu bantu tosobola kunsanga nga neyambudde awo nze ndi bokisa naye tosobola kunsanga nga nwana ku street okitegeera naye ate nga ye kimukolera kumazi tebeewunisa kati nze tosobola kuwulira nti ate Bobi Wine yalinye ku mmeeza y'omuntu omukulu okitegeera nze ate nga nze kiba kinswaza naye nga ye nga Bebe Cool asobola okulinnya ku mmeeza y'Anabagereka nayitawo kati kwegamba tuli banjawulo so saagala agambe bantu tuli balabe kuba tikimakinga sense gwena ogenda ku TV sikolagana no nze siri mulabe we mwana okitegeera nze ndowooza ffenna tuli ku mission eyigiriza ggwanga 1 2 bwe nkuyita ku mbaga yange embaga lunaku olusinga okuba olwesanyuze mu bulamu bwange ne mu bulamu bwa buli muntu so bwe mba mpise oba oli awo bogambe gundi oyo okitegeera gye mbadde nkugamba nti Bebe Cool atekinga nnyo ankonsidaringa nnyo okitegeera alina obudde bwange bungi nnyo kuba nze nyina tiimu organizinga okitegeera tiimu yakulibwa manager wange ne mukyala wange okitegeera Babi alina emikwano mingi Babi mukwano gwa Zuwena wadde sikolagana Bebe Cool ne mukyala wange mwekitiibwa ate sinze mulondera emikwano so bwe yatula ne manager wange muntu wa miziki akolagana bayimbi bonna benkolagana nabo ne besikolagana nabo waffe nga company policy turespectinga buli artist na buli company okitegeera yensonga lwaki ku Christmas nfuna kaadi okuva mu Nile Breweries okitegeera nefuna kaadi okuva mu Uganda Breweries nefuna kaadi okuva mu MTN nefuna kaadi okuva mu Zaini nti bwe muto bwe mbeera mu society ng'abantu abalina amagezi so era bw'oba olina embaga okitegeera Dennis Kuriko TV presenter wa kitiibwa noba nkolagana naye basikolagana naye okitegeera so you because my wedding tosobola kugamba nti yali mbaga ntono ekitusobola kigamba era tosobola kugamba nti okugijjako oba onnyambye tosobola kigamba so kakati manager wange akolagana abayimbi it was actually an honor to attend Bobi Wine's wedding so manager wange akolagana abantu bonna Babi tayinza kugamba nti nagenda kuyita mukwano gwe Zuwena nze nenjolesa otu obukopi neŋŋamba nti ayitako mukazi yekka sikolagana bawe no nze banjigiriza nga mmanyi nti nno embaga twegimikisingamu bintu birala kiringa kufiirwa kati kyogamba bwe mba nfudde tajjako nziika alina amagezi kati bwe mba nfudde gwaba afudde sisobola muziika waliwo ebintu yabadde akwesyoninga waki wagendayo ne mu ddwaliro kati obwo buba butategeera kubanga nze ng'omuntu omukulu manyi nti bwabaawo ensonga enkulu waliwo byosooka okuteeka ku bbali ensonga lwaki Bebe Cool naye sikolagana naye naye lwe bamukuba amasasi nze nakeerayo mu ddwaliro okitegeera era kiwa kyamuzaamu nnyo amaanyi naye ati kyamalamu nnyo amaanyi bwe nalwala nadda ku radio n'agifuula ensonga nti njagala yandwaziza nogamba naye kati ono omuntu ategeera atya jukirayo muntu agamba nti ndi muto mukulu kati wemba munnange nga nkuyise ku mbaga omuto bwoba tusobodde kujja obeera omuntu alisiivu omuntu omugunjufu nogamba kyobola wansi tusaba akagambo RSVP
mu Luganda oteekako nti bw'oba tosobodde ddamu eri olina okuddamu eri manager oba omukyala addemu eri mukyala munamuyise so si kuddamu eri nze okitegeera nze ate okuntuuka kwegamba yabuuka amadala amangi nnyo ate okuntuuka kate nantuukako mu makuba kuba tebasobola kuyita ku mbaga ate n'ogenda n'oyomba nti mu mawulire nti bampise ku mbaga kadi njiyuzayiziza no leka naawe tukulidde mu kalica ezituyigiriza empisa Bobi Wine Bebe naye yawasege cause yagambye nti yacontributinga esente kubanga asaba aweebwa wamusaba contribution bebekulu mukyala wange yayita mukyala we naye n'abayita omwami n'omukyala okitegeera so akakiiko akategeka embaga yange kayita abantu bonna kayita ne muzeyi we kayita ne muzeyi wa kamiliyoni kwegamba bayimbi bannange sisosola nze ni mukulembeze Bebekulu y'omu ku bantu benkulembera sobola musosola okitegeera ne bwaba owakanya enkola zange sobola musosola okitegeera mba siri mukulembeze mulungi so nayina okola ki okumusembeza naye no problem kanekira talimba abantu nti ate yacontributing asede ku mbaga yange kati lwaki abyogera nga siriiwo lwaki abyogera nga you understand ndi mu bavubuka awo I'm another guy who sings. I'm a singer, I'm an activist, I'm a businessman, I'm a common man like anybody else. I live in Magere, I work in Kamunda, and I relax in Busaba. You can't say a common man like any other person, because whatever we may talk about, people take it very serious. You know, some other person might say, "Naenga de China jichigenda genda, newo chogera, buriomwa bagenda kubanga chogera ko." Okay, now let's go musical to you right now. Music we Uganda. Omulabotya emyaka gibadde mingi nyo nze nyiza kutandikira eri emabega nga tugenze Kenya ngokyali ne bakyalibo nga kyakabi nga wakyaliwo ne music omulala gwe twali tukwasaganya waneeno naye kati ekintu gwe nga gwe okiraba otya? Well, era ebeera ng'omwana music we Uganda era ali ng'omwana yazaalibwa n'akula nafuna different experiences okigera fena tugenze tuzimbako etofaali lyaffe tusobodde okuzimbako waliwo ba Sebaduka ba Eriwamala ba Fire ba Menton Sama kati naffe ne tujja kati wazeya abato ba Miki ba Aganaga ba Bafana ba Kenzo then wajewo n'abalala. Basically music wa Uganda is an industry that is growing. Ochegera tusobola kungamba nti alinga bwe yali no ali better. Of course asafarinze blows ze wano na wali nti sometimes twatunanga albums katosobola kutunda album name lwa piracy naye ate no to celebrating acceptance kuba ba accepting anyo music wa wano kusinga bwe kyalinga edda kati wetuda ku piracy album tebakyagula. Abantu bazzemu nyimba nyingi eza Eriwamala and kunze chikola naye ne mukyala we naye nga alina byakyogerako at one moment nzijukira balina abayimbi baali baagala okwata okuddamu ezo nyimba naye nga gwe with piracy copyright what would be your say? That's a very large subject that I don't want to start discussing now. People won't understand me so easily, so of course we need to enforce the copyright law. We need to siku music yeka naye oja kusanga nti ne n'abawandiisi b'ebitabo oja kusanga nti n'abaki n'abazanyi ba firimu kugamba copyright. We need copyright. Tujja kuyamba aba artists n'abantu baabwe okubenefitinga muki mu mirimu gyabwe oba emirimu gy'abaana baabwe. So we need copyright enforcement. Wow. Okay, kati nga tuze ku Bobi Wine. Bobi Wine is a successful businessman.
very successful and kiba kyewunyisa because abavubuka baba kutunanga balaba amajoga kola atengera osobola ogalaga at that again you went ahead nogenda kusomero nosoma nomala emakerere novaawo nofuna omukyala nokola embaga so very many people look at you kalate lwakuba you're into the music industry it is a very big crowd and music can change anything so right now I'm going to ask you a little bit more about our artists and everything. Female artists, when Juliana came on board, Juliana is whatever she is because, you know, you worked with her and you told the people this is the girl. And now right now, when you look at our music industry, the girls, not picture as ninja. Nebagenda bakola yawo ka sex video then they go ahead you know neba take obufananyi ku Facebook nga bobe nyinyi bakikoze naye olumu alwona obulikinga to you as the guy who has been there for quite a long period of time ngekintu kino kimanyi tibakwatanga ko muno babakwatiddeko wano or this and that so what would you advise such kind of artists and there are other people looking at them? Concentrate on good works, be known by good works. You understand, do something osobola okola ekintu nekikachenga attention kati me attention is that attention going to earn you ensonga lwaki enyimba ezimu bwe mba nziyimba okyegera nduyimba nga sirwa kunyumirwa only now naye n'emyaka 10 eginajja lubeere nga lukya benefiting abantu so of course ba artist abamu babeera desperate for attention okyegera abamu ba stand people abamu everybody wants to be a superstar right now. Everybody wants attention. That's the problem in our industry. Ochegera. Yeah, nayenga. Of course, I don't acknowledge nudity. You know, I discourage it. You know, we are cultured people. We're Africans. Yeah. Maybe industry okay now homosexuality became homosexuality buliyo munga byogerako you know at one moment even the parliament negena ne passing Laura Malanevayo and you were supposed to be traveling with some other drama guys and you are going to be like the main artist walingo inogende bweru naye it did not happen because of the post that you put up on your Facebook page. What would you love to talk about that? I don't want to talk about it because I will not be understood. I've been misunderstood so many times. Ochegera, yeah, yes, my shows were cancelled. You understand, because of my stand. You understand, but they misinterpreted my words. You understand? That was and some claimed, of the show you had out. Yeah, and they claimed that I was inciting violence against homosexuals. That I said they should kill them, which was not true. You understand? I just disagreed with the act as a person. You get what I mean? Yeah, because I thought everybody's entitled to their opinion. If you like it, if you can say you support it, I can say I don't support it. You understand? But when I say I don't support it, does not mean I said you kill those ones. No. You understand? There's always different opinions to every issue. You understand? I've not hated you because you support it. There's no reason why you should hate me because I don't support it. But anyway, I don't want to talk so much about that. You understand? Because every time I'm talking about it, it's as if I'm promoting it. You understand? My music is not for such issues. My music is for bringing people together, for creating awareness, for sensitizing people, and for bringing people together. You understand? I'm an artist that wants to be remembered as an artist that built his country. You understand? Not as an artist who got problems over his opinions. Wow. Yeah. So when you talk about, you know, goyagala kuleta bantu bumo, you know, you don't want to insinuate fights and all that. Now in music, abayimbi buli omu akuba munne. Ono yakubyo no yaranye no ato no anonyo no wamukwatira kagenda mukola kino, you know, and with the artists fights and you know, I would feel bad if you leave this place and because I posted on Facebook and okay, he's going to be helping me with those messages there. And fights are like fights. Buliomu arana no. Gwechochogera coachinga artists okubanga bekuba. Well, depends on their age and their responsibility.
fena twalwanako twali mu time eyo. Really you cannot blame boys for behaving like boys. You get what I mean? Yeah, you went probably to boarding school muga kati wabaawo ekiseera nga kyebyo bwe mpulira nti Palos yalwanye na need those young boys. They can do that. You cannot crucify them kubanga balwanye. You understand? Of course I don't encourage it because there are better solutions to conflicts. Just like you enemy can reason out. You understand? Omuntu bwoba tumwagala, stay away from them. Or you get what I mean? Yeah, but of course be ready to defend yourself too. Goloza lwaki tewali yali attacking physically. You understand? So I don't condone violence in any way. It doesn't bring you together more. You understand? Of course you can disagree, but reason the man out or reason the woman out. Simple. Okay. Yeah. Kati lero weddo omusajja bakuba amasimu Katikkiro agenda kubajje so kompitire lero nyine luluvano nange nzikirira busabala Katikkiro agenda kuba atukyalirako okyegera agenda kuba tutikule tofaali agenda kuba mu luuka gwa fogo basabagabo busabala kibiri yoneyo so era abantu bali mu kwejaga abantu be busabala era nange oluvano katsawa zino nange nzikirira wa busabala okyegera so it's going to be party time twesimye naffe tufunye omukisa okukyaza Katikkiro omubanda wa Kabaka naffe tuwe amakula ekyegera kitusanyusa nnyo. Okay, Kati, you know, I don't want to talk to you much more like you know, an artist. I want to talk to you like you're an icon and very many people look up to you. Kati, you know, ebweru bakola labels. They do labels nebafuna abana because if it's one Bobi yena agama muno kati ngenda funa abayimbi bange batano ngamba ngenda funa Nubia ne abere ngenda funa you know Miki abere ngenda funa guni ngosobola okola show nga ne watabagoye kambo okowe ne bagenda kwera banje naye chendaba you guys are so much of the individual. I think if you did like a label, even if it's not a label, but maybe a contract, no man na signing, you know, and you're like, you know what, ingenda kwa nawe miaka 10. Why is it that you guys are not doing that? Because me, I think that is even more earning than when it is just one artist. Yeah, I get it, but you see, my music personally did not start out as a business. I've said this before, I would say it again, that music brings me only 10% of my income. I do other things for business. I do music as a passion, and those artists you see me uplifting, I don't uplift them to make money from them. It's not a business arrangement. It's a friendship where they come to me, they can get what they want from me, they can get a spotlight from me. I endorse them, some of them I sing with them. I don't charge any artist to sing with them. I just take them up because I think their talents worth. Kwanze mpulira Bobi waline bucha nagenda okuva kolo tetwadda mmuuliza bucha do you people communicate because okuva kolo you know and very many people are like what happened? No, just Butcher man was my friend and I'm a superstar. Bobera mukwano gwa superstar na obera superstar. Bolekera okubera mukwano gwa superstar olekera okubera superstar okyegera kyengamba kati gwe kitwale nti obadde otambula ne Museveni ate ne mwekyanga nenga mwava kucho kwechanga simanyi. I don't want to go into that is 4 years ago naye bibuzo Bobi noli mubibuka nnyo because people just want to know disagreement wekivubuka tebubulawo naye ngabo bwe nagambye sagala capitalizing ku biri negative njagala nnyo okukapitalizing ku biri positive. Okay, abantu abasinga nafunye messages ku Facebook nga bagamba muno Busabala beach bagane bagamba muno CEO clarification because nasembayo wulira and most of the guys didn't know this. Wali agala mbugula nyonyi nga okola buno butua bukwangwira olinyawo kanyonyi nogenda ne Busabala beach like true story. Bova mu ghetto mwana bimu ku bizibu byobera nabyo nti ne boli funa kyakabi kitya bagamba wa boli bakulikula mmotoka yakabi kati zebe nayozanga nabe mmotoka zinalikoka nabe binayoza nabe mmotoka bwe mpita omutudula bagamba wa mugaga Amuwadde joza bachanda banga bubioli mogole lyato either bajagamba lya Sudiru oba lya Mwalawe
so kibategeeza buli kimu eryato liryo naye nga ekyo nja kumaliriza kiddamu n'olugero lugamba tebifaanana bifuna segedde tebifaanana bifuna kwa n'emmotoka eri nzijukira Red Cross yali egiyingiddemu naye byagwa biti ebyo because yagira mu container ya Red Cross olaba nze all negativity has been spoken about me nagambako abantu nti a lie will get itself halfway around the world before the truth can get a chance to put on its pants but still you know bobera ngoyogera amazima you don't have to remember anything because kiba kituufu ofuna bulungi gwe bakugambye Bobi Wine bamusibye nekifuluma ne ku mawulire naye tugenda okufuluma ebweru ng'omulaba atambula mu kkubo okitegeera bagambye you get what I mean so ebyogerwa nekituufu kibeerawo waliwo ebintu byesiina budde kuddamu naye katwogere ku kino abantu abasinga oyogera ku Bobi baba bamanyi kiddako nkoko bakyali banga bamwe bagiyita nkoko bagimanyi banga enjaga abala bagimanyi nga widi abala buli omu alina kyagiwa naye wagambye promotinga bintu birungi gatudde kayagaawo wagenda n'ogamba deposi gadde Bobi, do you in one way or the other do you smoke weed tutandikira we waka wajisimba okubanga mu business zoina mulimu ki business tutogereyo nyazo kazoka oli mulimi kati akaga onyumidde nnyo ndi mulimi oli mulimi business man tukomaawo nze ndi musajja mulimi kakati agakatonda muggulu okuleka ng'olina problem ku mutwe oyingidde mu kisibo ky'omuntu mulimu enkoko mulimu embuzi mulimu obumyu mulimu embizi mulimu kifaamu erimu ensolo nga 10 okigera nojja nombuuza nti owaayi oli embizi waliyo abatalya mbizi era oba obesitaza bogimensioninga ontegera kyeŋŋamba naye kyolabye okunoonya mu faamu ejjuddeko ensolo nga naye nga kankujjira otuuse mu lusuku lw'omuntu mulimu ensujju mulimu amatooke mulimu doodo mulimu enjaga mulimu amapaapaali mulimu ebimera nga 10 gwe nojja nokebera nolaba ekikolo kyenjaga oyise ku kikolo kya sere oyise ku kikolo kya kami oyise ku kikolo ky'omwetaago nolaba ekikolo kyenjaga noga onywa enjaga ddala okulekanga gwe yegwe alina interest mu njaga tonywa njaga no Charlie let's get that picture situnuulira bintu nga bantu bwe babitunuulira ofuna bulungi bwentunuulira sere mutuniyanga sere bwentunuulira mudalasini ngutunanga mudalasini all those plants mbitunulira just nga plants so I don't take any special interest mu plant yemu kuba byonna birina omugaso gwa njawulo ontegera kyeŋŋamba so siddawa tekikula nsonga that's nature okay nga 18 because ekifo nze bakyali babaŋŋamba Anderson eri akantu obeera stedde tewali akwatako neŋŋamba wayi kansooka embuzi omusajja kwana nange siri sure oba akantu Anderson One Love Beach is the most disciplined place. Ochegera. First of all, security very tight. This time tuina fande kawese yomuku bagenye bafa bakuru. Ochegera. So security very tight. Naye tebajja police agent ate kubuza abantu mirembe. Ejja kuuma abantu. Chovola busanga abagala nabatambula ku beach ochegera tetukiriza mwenge mu bouncing castle z'abaana tetukiriza kunywa sigala oba taaba oba whatever mu non smoking areas ochegera tu respecting buli muntu abatamivu badde eri abazi bikini ati tebajja mu baana batambulira ku beach abanywa sigala or whatever badde ontegera bulungi everything has its own people